olunaku olwaleero president abaddeko mu bitundu bye Kasanda ebaddeyo abungi bw'abantu akomekkereza ali Mubende ne Mubende ebaddeyo obuvuyo bungi nnyo to the extent omukulu akulira poliisi mu bitundu ebyo mu Kibi amuyimiriza mu kifo ekitakirizibwamu nga kya nsozi tewaliwo kibaddemu kyalo tobazi tewaliwo wafulumira oba kwetoola ku ddeeri njala sooka kubuuza nga ggwe amanyi ebya intelligence n'ebya security singa omuntu akuyimiriza ewantu mu junction nga tewaliwo kkubo ddala alternative route gy'oyinza kutwala papasi ye ebeera ki oli mu kitoogoto kyasobola kudda mabega mu maaso woolaga abulookinzeewo ewaddiridde wonna nsozi z'otasobola kuyitamu ekigendera ky'omuntu oyo kibeera ki nkubuuza ekigendera ky'omuntu oyo kibeera ki either baba planiza assassination either baplaninze nti toyina way out otwala obudde ng'oli awo obudde bukuyiteko bo basikowalinge nti bakulemesezza kati mutegedde bulungi nnyo erudda bitoogo mu maaso ba blocking tewaliwo alternative route nti ogenda fuluma ogende kukuba eddala nga either osiranira kuba nemabega emotoka zibadde zikutte nga ne maaso tezigenda ate nga waggulu nsozi nga anytime sinayipa asobola okukola ekintu kyonna n'akugjawo bo ne bakola kye baagala kati sitegedde ekigendwa ky'abantu kiki wabula omwami akola ebintu bye bamuyita Mukiibi afuna orders okuva ew'omukulu gwe bayita Frank Mwesigwa mujjukira mu kalulu akawedde aka 2020 Frank Mwesigwa ono yakola nnyo mu kumanyiira okutyoboola okujerega okulemesa president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu era bamuyisaako n'ebibaluwa ebya sanctions ne bimukwata kati olw'okuba nti munyarwanda munnaabwe bamukyusa bukyusa n'amuzza mu office kati ye director of operations mu Uganda Police kati omwami oyo yaduumira ebikwekweto ebyo byonna ng'afuna orders okuva wa Kisaawovuga okuva wa Diggi ne wa Museveni ng'asindika bano bamukiiri okugenda okukola operations by force omwami ono mutegedde bulungi ono Frank Mwesigwa ye director of operation yawa ebiragiro ebyo okukola obulumbaganyi ku president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo ye mwami abatema yo Frank Mwesigwa kati ye director of operations mu police director of operation police yabakulira ebikwekweto byonna kati yoyo Frank Mwesigwa kati yawa mandate ne authority ne orders okuziwa Mukiibi ono musaake eyo omwami ayambadde ki element y'Omukiibi ng'akwata akabaddiya omukazi omu okubeekalakaasi yoyo Mukiibi ng'akutta omukyala akabaddiya ye mutuzi mulungi nnyo omulaba yoyo Mukiibi yali akutta omukyala akabaddiya imagine ayina omukazi ayina abaana b'obuwala n'akwata omukazi akabaddiya yoyo Mukiibi mu bifaananyi ebirala wojja omulabira yono wano yoyo Mukiibi eyeefudde ekizibu ekirungi nti eno essimu gye mwagula eno gya omuntu omu gye yagula eno esobola okuzuminga n'ekuleeta yoyo Mukiibi wadde ayambala ebintu neyeekweka yoyo Mukiibi yoyo afuukidde ekizibu pulezidenti waffe n'enkyukakyuka yoyo mula bulungi nnyo yoyo Mukiibi nejjukira yunifoomu ye amannya sisobola gazuminga nenga yoyo Mukiibi afuukidde enkyukakyuka obuzibu yoyo Mukiibi nga bw'ayaawo nza musobola mufuna bulungi yoyo Mukiibi atufuukidde ekizibu era yono wano yoyo Mukiibi atufuukidde ekyambika yoyo Mukiibi kati yesu wano osobola omulaba wadde erinnya Mukiibi osobola oddiraba aliyo Mukiibi nenda bagamba abaganda mannya bangi abeeyita amannya amaganda bangi sayinza okubayita Mukiibi nga si Mukiibi wabula bino bigambo byange embeera bweti bwe badde ngenda kuzanyira katambi kano embeera bweti bwe badde kati awo pulezidenti before nga tannavaayo kansooke nkulaga engeri gye babadde bablockinze naawe kennyini weesalirewo kati njagala otunuulira ekintu kino
laba jamu ali mabega nga mubulokingidde wano wansaawo kankuwene no eriyo view Ronald ngali mukwambuka lusozi anti na president waise kati olengera blockage bakoze ziri zonna motoka tewaliwo alternative route okujjako zino ensozi nga mukibi ne bande bakoze operation ya kulemesa president kati president mubende kulide mubende embera bweto weri nyanda bobe nzendi ku kamera yes ya kwambuka lusozi pichizise mu nnimiro pichizise mu nsozi jagala kutegeza Robert Kyagulanyi Ssentamu wano waise aise mu nsozi yes leho na basema ganda Ronald nagamba nedda ayina okubanga kati president kyakoze akamanyiro bekasuse ye nava mu motoka katayina gwa kutteko yenna nakola kino Yebo watu basaje. Kati waliwo era ebadde egenda okukolebwa. Oyo mwami mukibi gwembalazeeko. President bwamaze okubavaamu n'asalawo atambuze ebigere. N'abavaamu. Era n'atambulira kondoza meters nga 3 ng'atambula. Mukibi n'alagira basajja be nenga kwali bagende bakwate Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati ndowooza DPC azze addukira ku Mukibi. Era Mukibi olutuuse akavunga ne katandika ng'ayagala kukwata Kyagulanyi amutwale. DPC n'amugamba leko omusajja agende muveeko. Kuba mpulire bwambuuza, do you have a reason as to why you are arresting him? Mukibi na insistinga kubanga nabagaba bakubira amasimu bwataba sale abera DDG obera Museveni namuwa powers zimufula nti yasinga otegeera. So abadde agenda kola era okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu awakadde kaweddemu. 1. International community emontalinga ebintu bino. Mwe muyinza okulooza nti mulimu bwa police mukulu operations. Waliwo ekiba mu montalinga nga kiri codinga buli incidence yonna. Police mbalabula. International community is busy watching. Waliwo ekimontalinga campaign za president zonna ene incidence gye mugenda okola ng'egenda kulumya omuntu oba okutta omuntu yina kabere candidate Kyagulanyi mugenda kubeera answerable ku kintu kyonna kye mugenda okukola. Gwoyinza okoza mumulingidde mu junction mukwate n'atuukako obulabe Mukibi n'obwa Mukibi ogasiya buloolo osobola okuleetera eggwanga eryokugwamu nnabe. Tuli obukadde mwenda akadde kabane kafula okuba nti obusiru tosobola kutegeera. Naye nze nkulabula Mukibi. Era wadde banyima passport. Olumu tula mu ddiro lyange n'engana naye bali banyima passport. Nze mba kuba kweyo campaign trail awo ng'oza okukwata mbadde nja kuyisaamu wambe. Okusinzira ku buli muntu nze Mukibi mbadde nja kuyisaamu omwambe. Goveewo bantwale emida gavumenti bw'ekyuka badde bajja kuntanga hiro. Mukibi kino nkikubulya openly. Nze singa mbadde ku ground n'okwata Kyagulanyi wabadde nga talina option. Nze mbadde nja kuyisaamu ekyambe. Bantwala emida gavumenti bw'ekyuka badde bajja kunfulumya nga hiro. Ekyo nkikubulya ate n'abaana bagiina bajja kibakola oluko obwana bwo nga buto. Osula mu inipooti lwakuba nti mubeera ku poliisi mutandika okubba bannayuganda abatamanyi mateeka. Nze nkubuulira mba kubaawo kola gwawo obadde oyimiriza omusajja oyo Kyagulanyi. Mbadde nja kuyisaamu ekiso. Bantwala emida mu myezi mitono nnyo gavumenti ekyuse mbadde nja kufuluma nga hiro. Ekyo kyo nkikugamba. Bwe tubagamba ffe tubadde bayaaye ebbanga ntukulidde mu kisinyi lwakuba nti twalifuuminga. Boy bino mbyogera kubanga mutunyigiriza nnyo. Nze singa ogezezaako n'omukwata nga wendi. Nsobola okwefinya kuyisaamu ekiso. Gwe ne making sure nti ofudde ne bantwala emida. Gavumenti weekyukira n'efuluma nga hiro. Lwaki Frank Mwesiga director operation yabaddewo? Lwaki sibagamba n'ogwa banyando bajja okukwata basindikamu ebiganda manya? Nkubuuza gwe yayita lwaki basindika gwe? Kuba manyi nti olina obwongo butono nnyo. You can be compromised. Ye aliko sanctions.
nkubuulira gwe mu kibi kino bagenda kakusaba bakakusindikire mukama onyando soferi yanyima passport era sijirina nemba kubanga wendi n'okwata ku kyamu yagenda okyuse mbadde nja kukuba wambe nkuyuwe ebyenda oba nkuyuwe lo bantwala emida mu myezi mitono nnyo gambete ng'ekyuse nveeyo nga kiro mbadde nja kuyuwa ebyenda gwe mbwa gwe awo sigenda kulwawo bwe tuba tuvuddewo awo ku nsonga nga bazibadde awo saagala kulwawo nnyo bino kambijjemu kubanga njala creating space egenda obbawa information ndowooza na kino kankijjemu creating bulungi space yange ebawa information alright na bino kambijjemu byonna buli kyemmaze okwogerako mba nkijjamu creating space kati mu bifaananyi ebya still photo embeera bweti webadde wano kyengenda okunyonyola ojja kuba okitegeera bamublokingze eri tewaliwo alternative route yonna bamublokingidde mu maaso bino bitoogo luno lusaalu nga talinawo alternative route yonna kiki babaagala ne bw'otunuulira enguudo ku bamublokingidde ziraba bwe zifaanana laba enguudo ku bamublokingidde zeezo kati mmalo zitegeera awo tuvuddewo njala sooka kendeeza ku space y'ebintu bino kutyoka tugende mu maaso Frank Mwesigwa mumutegedde bulungi mumubuulidde bulungi nnyo omwami oyo kati olunaku lwajjo RDC we Mityana ne poliisi omulimu gwe yakoze ndi wano tegeeza eggwanga nti olunaku lwajjo RDC we Mityana ng'akolaganira ne poliisi baakutte bakomredi baffe abasukka mu 49 wabula mwaddemu ne drone ez'abawambye drone emu yakutte bakomredi abaana abasinga obungi baakutte babakubye obutwa era comrade mugo bakubye obutwa yendowooza emyini tesobola bde mweyimirira embeera gyetusoose okulaba nga mwali simanyi oba mulamu oba afudde bwati bwabadde bamuyita Commander Black bamukubidde obutwa mu drone eyo kati Commander Black yene embeera gyabaddemu olwaleero umwana wamukubye empiso neggulo bannange umwana wamukubye empiso eggulo no watugenda Emityana zano mujja mula bulungi just imagine muyambeko bannange musawo ebikozeko ebiroweda ebikozeko eggulo ebikozeko has he been doing that before? It's called Waswa. My God. Oh my God, no. Oh no. My God. Shesimanyi wa muganda afoyo akyaliwo Allah mujjuludde naye nga mu drone ez'abawambye babakubye obutwa ye tasobodde kimeekinga naye nga Waswa basse nze ibaana bonna bali mu kutambula bali abutaala mu nsi y'abajjajjaffe kati gweyita mu kiibi ng'ojoyimirira mu kkubo lyange oyinza okunda baano nga twalifumbinga naye singa omuzimu guddamu ne gunkwata oba ne gukwata abaana ba Buganda bwe temusobola kubeera waawo tubabuulira gona okwata omwana w'omuntu n'omukuba obutwa nziremu okuzanyira vidiyo eyo gy'owulire bonna babakubye obutwa naye ndowooza
immune ye oba bamukubye butwa kikaaki ye tasobodde kukimekinga. Umwana wamukubye empiso neggulo bannange. Umwana wamukubye empiso eggulo no watugenda emityana. Just imagine. Umuyambeko bannange. Musawo. Ebikozeko ebiro weda. Ebikozeko eggulo. Ebikozeko? Has he been doing that before? It's called the Waswa. My God. Oh my God, no. Oh no. My God. Abaana abo bali ku dining balya, bali Harvard, bali Paris, bali Cambridge, bali Canada, bali Rudda, bali mu kulya, balina ssente empya nenga demusima gold buli mu kitwala. N'omuntu agezaako bagamba nti what you are doing is wrong, ayagala eggwanga lyo omukuto mukubye obutwa. Muwe muleeta abantu mubatwala ekyankwazo basomesa patriotism. Patriotism gwe mwagala asinga ku baana ba Nuupu gwe bakola doddawa. Njera kubuuza Museveni, where you are seated right now, you keep on collecting fools across the country. You take them to Chankwas for patriotic training, but which training is not constitutional because you are brainwashing them. The people right now who love their country, who are patriotic enough, these are National Unity Platform supporters, who are doing their best according to the Constitution to use the possible legal ways of campaigning to out-seat you in that state house. But unfortunately, you are using your terrorist group of chieftains of military intelligence and the ISO, keeping on poisoning around, torturing youths across Uganda. Why is it that the way how you think, the way you operate is still exist in Uganda? Because that is an already way of solving conflicts. Yesterday, you arrested hundreds of Nuupu supporters. We don't know where they are, but one of them, I think is dead now, who was poisoned in one of the state drones. One of your officers of Rwanda origin, he knocked the 3 Nuupu supporters, the border guys. One of them died instantly. But police didn't come out to talk about that. Lutuma Lushoke, yesterday, you came urgently, you addressed the public about the arrest of Nuupu supporters, almost 100 of them, but without any proper criminal charge. But you said that you arrested those who lawfully assembled when they are escorting Robert Kyagulanyi Ssentamu to Mityana. But let me ask you one simple question. Why didn't you mention that one of your officers knocked Nuupu supporters, 3 of them, 1 died instantly? You didn't mention. Mukulu Duma Kishoke, olunaku lwajjo Robert Kyagulanyi Ssentamu yadde agenda e Mityana. Mwakutte baganda baffe basukka mu 100 ne mbapaledinga ne pikipiki zaabwe. Naye era omu ku basirikale mwamwe ng'avuga ekimotoka kyammwe yakoonya abaana b'enkyukakyuka 3, omu n'afiirawo. Tonnavaayo kukyogerako. Wabula okuba nti mwagala teeka fiya mu bantu, mwasobodde okupaledinga abantu abakwatiddwa nga mukimanyi nti abantu abo bagoberera omuntu omutuufu yewandiisi. Twagala kwebuuza, mmwe poliisi mukolera ani? Yes, tumanyi nti mukolera Museveni, naye abaana be mwakutte nga bagenda e Mityana ne basse nga tonnayogera ku mwana yattiddwa, nga temunayogera ku ono gwe baakubye empiso. By the way, nze nganze omuntu ndi musajja wa mirembe nnyo kubasaagala muvuyo, nakulira mu ghetto, manyi kye bayita obuvuyo. Obuvuyo tebulina kye buleeta mu nsi. Teri nseri mu buvuyo esobola kulaakulana.
niye ate munaatwagala tusindikira mu vuyo tubamanyi ffe tetuva wali tuli mu ntabwe nze nina system nti singa ojja n'okubira esimu nonga gundi mpulayo nno si 10 nsobola okikuwa ne bw'otandika okundingisa ate munnange essente zagudde mu bwogi ate akapapula kaseeredde ate sibitegeera sikunenya nkuddamu emirundi 3 nti waayisere zangu n'ozimpa bw'oba tozimpadde sikuddamu kunyega naye nkulinde wantu wamu bulamu bwo bw'olifuna ekizibu nga nze ndiwaawo okuyamba wallaahi sisobola kikola n'oba obula kasandikira k'amazzi kano bwe kati nga nze nkalina kano koolaba kano sisobola kakuwa nkuleka n'ofa. That is me. Kubanga mba nkulaza omutima omulungi ozze mirembe nkuwadde ekintu ate okifudde kizibu nnyo okukizza sikaana naawe sikuloopa buba ngenda kukuba no ninda time kuba Katonda agenda kutuusa wantu nga again you need my support sisobola nakino Museveni bitemukola tuyinza okuba tuli bamitima birungi nnyo naye time egenda tutuuka nga tetukyeguya waliwo omuntu bakunyigiriza ennyo n'owulira nga tokyasobola kugumiikiriza bulumi. Temuyina monopole ku butemu. Temuyina monopole ku butemu. Ojja tusindikiriza ogende wantu watawuvu wakyamu. Nze sirekana abamanyinze abagate wano ku internet batononya abamanyinze. Nze osobola okunkola ekintu n'enkusirikira n'enkutunula bwente. Era ne sirekana naawe n'entuula. N'enkwesonyiwa. Naye ekyetoola bwe kikima nekyetoola nekidda wojja okunsanga ng'onjagala sirina kyensobola kukukolera mba naggalawo newe mba nga nze ndiwo nga ne Katonda oba ŋŋambye tekikola sisobola kikola ekyo kano mugamba nti yasukka walina okukoma ekyo sikikola mba naggaddewo kibayita okwetugga era simenti mwenna babeera ematugga nti mukimanyi ematugga kitegeeza kwetugga nze kasita mba neetuzze seesumulula naddala ng'omuntu ankozeeko ekikolobero Police mutuwadde ensonga nnyingi nnyo okutegeeza ensi yonna nti mu Uganda temuli mirembe temuli mu police maje mutuwadde ensonga nnyingi nnyo nti ne bwe tuba mutubbi akalulu tetwetaaga genda mu kooti tusaana kufuna alternative we okuggyako Museveni okitegedde mutuwadde ensonga nnyingi nti Museveni tulina omuggyako by all means ate buli muntu agenda kubeera ki agenda kubeera questionable reason being eyo police buli mwaka oba buli kisanja ebeera ne Inspector General of Police tujja kudda tumanye Kofi Odomero tunoonya omusajja yali omuganda yali abeera wali ekyengera ku mukaaga manya ngeerabidde tujje ku bonna abaali ba Inspector General tutandikire ku kale ekyezikayihula tutandika okubuuza gwali Inspector General of Police kino kyatuuka wali okola ki tujje kwokoothoocola wali mu office twagala okumanya this and this happened where were you and who were those people involved in that tujje ku abasi byakagaba tukubuuze you were the Inspector General of Police this and this happened to Ugandans what was your actions about this who are those people were involved in this because you are the boss answer ogenda kuddamu otya mutambuza akatambi anso genda jiddamu otya kuba gwe boss amateeka gasoma nti Inspector General Police yawe ebiragiro mu police yonna ne bikolebwako kati bw'obanga ebintu bino tosobola kubanga bi-explaininga mwenna mulina answeringa questions with the time oba olaze ludda wa you will answer the questions ekyo mube nga mukimanyi ne Katumba Wamala yaliko Inspector General of Police naye during his time police yali clean buli muntu yena tomumanya badde Inspector General of Police mojja bitegeera wone kwalone yaliko bamuyita yiga waliwo wamu yali abeera kyengera ku mukaaga amanya gagenze yali mukwano gwa jjajja wange nnyo amanya gagenze musajja muganda nnyo yali abeereyo mu nkokonjere waggulu ku mukaaga ekyengera bw'ova mu kitoogo bw'oti n'otandika ku lukadde oluyita olugendo olugwemu kinaawa mwami mmwe nabidde amanya gagenze bonna tujja kuddayo tutandika obbabuuza buli kimu ya Museveni kino kyago Inspector General yokola ki nga mukanula amaaso so
ekyo mukitegere twagala kulwawo twagala genda ku nsonga endala kati kubikyagenda mu maaso mu campaign olwaleero era Anita Amongi ne banne bakyasomba abaana b'amasomero okugenda okubeera ku campaign za Nyando Yosoferi but kino kyenjagala musooke mutegeere Chairman wa Kachukku by'okulonda Simon Bakama in conjunction with NIRA they are collaborating to gather data which is going to be used in rigging elections. Electoral Commission boss Simon Byamukama and NIRA boss they have ganged up to correct as much as they can Nini numbers across the globe, across the country, to convert the Nini numbers into electoral data. Akulira Kachukku by'okulonda Simon Bakama saako n'akulira ekitongole ekigaba ebiwandiiko mu Uganda ekya NIRA beekuŋŋaanyizaamu ku biragiro bya Museveni bagenda bakuŋŋaanya Nini namba n'okuwandiisa abaana okuva ku myaka 5 okutuuka ku myaka 2 aba nasale aba primary aba secondary okubawandiisa nga bateeka mu system nenga tabawadde ID bakuteeka lubafulumya Nini namba te Nini namba yo oluvannyuma Nini namba bazisindikira Electoral Commission is converting mu data kati bakikoze bati zonna Nini namba zibakuŋŋaanyiza obukadde nga 10 zibagenda converting ati bano bonna babadde balonzi ke kakodyo ke basigazizza kokka but I'm here to remind Byamukama and NIRA boss bajja kusaba data wa NIRA yenna bamukusabe there is a difference between voters register ne data wa NIRA bintu biri byanjawulo basobola mukutwala mu court ne bakugamba please mutulage data wa balonzi ali mu Electoral Commission mutulage ne data ali mu NIRA bagenda finding out the same data go bakozesezza mu NIRA the same data go bakozesezza ku Electoral Commission. How are you going to answer that question? Ogenda chansalinga otya one okuva ku mwana nasali muwandiisizza tateekeddwa kubeera national identification mufunidde Nini namba kuba mugenda gikozesa mu data mwe mugenda kyopalira already tulina millions zinga 10 ez'abalonzi kati golode bukyanga mutandika okubba Nini namba almost muina million nga 7 endala mugenda converting zina mu 7 against the 10 mu converting zifuuke electoral data gumugenda okukozesa bwe temulaba nti muna magenda mu koti bagenda basibira bwerere mugenze Germany mugenze France mugenze Bungereza mugenze Canada mugenze mu America mugenze mu Africa mugenze mu Middle East mukuŋŋaanya data kubanga ekisookera ddala mwayonke nti ne muliramu n'obusa mwe temusobola kumanya nti ekitongole kivunaanyizibwa mu kuwandiisa abantu data waakyo abeera secretly nnyo tasharingibwa na kitongole kirala kyonna kubanga they don't differ tebakwatagana kati mwe mumajinze Electoral Commission ne NIRA bakiyita merge they have merged two state organs to create electoral data for Museveni yensonga lwaki strike machine yakubye essimu jo n'abagaba abasajja basomba abaana bonna bali registered babuuza olina abaana meka nti 10 n'abaregisteringa ezo maze converting babuuza abayina abaana banti kanti 2,000 baba converting abateeka mu electoral data bibagenda okukozesa across the country kati okubalaga kino olwali Museveni abadde Pakwaki ne Oyam babalaze ebifaananyi biri edited ebiteereddwa ku mitimbagano naye nga fwana data gwe tulina kati tusooke ku procession ngenda kujjamu audio olwa corporate tusooke ku procession it was a procession is a procession ezibadde Pakwaki ne Oyam
ezo ki ezo procession oziraba ezo procession eyo njibalaza procession yemu kati ono yomu ku bayimbi baayo nenjala soko otunulira abantu abadde waawo age group y'abantu abadde waawo no ndaka soko ono kati yo kansoke mujjemu then nkuleetera ate ono wano mu ange endala kati mu ange endala yono wano okakase kyenkugamba mu ange endala yono wano olaba baana batoboka kyenjagala tofa kubigambo kuba nange sibimanyi byayimba muyimbi wa ggwanga weyo mambuka njagala focusinge ku abantu abali mu audience engoye ze bambadde tezibatuuka bonna baana bato tofa ku byayimba kuba tojja bitegeera ye muyimbi aliko mu bitundu ebyo tofa ku biwa nnyindo kasite bagessa tofa ku bigo byayimba kuba sibimanyi naye ye serebu waayo yabadde ayimba kamukoddiremu so kulabe audience eyo ennyimba gy'abadde ayimba simanyi abadde mu stage bawunya omukka kubanga abadde yeekako okuyimba kati kyesimanyi abali ku stage abadde bawunya omukka naye nga tezibadde ziwunya nga zikirako ebyenda by'embuzi ebimaze wiiki nga si bifumbe olabye age bracket gyenkugambye yeeyo ebaddewo ngenda kuwa angozi zonna engeri gy'abadde yeekako okuyimba sirowooza nti bano ababadde mu backstage bawunya omukka kuba badde yeekaka nnyo kankazeyo kale bulungi nnyo bemala nkuwa bakyala bezirobe abe oyamu ngenda kuwa bakyala bezirobe abe oyamu n'ekitundu ekirala kati bwati bwabadde no confirming ati abaana basomero kati kankuwa bakyala bezirobe abe eyoyamu ne pakwachi kati bano bakyala ne njagala otuleko mu audience abakyala bezirobe abeeyo gye babadde wulira nefuba okulaba nga toseka bambi sala tuli serious wano tuli ku business eri serious saagala aseka wano bano bakyala bezirobe mama abajala bezirowe mama abajala bezirowe sema mukulembeze w'eggwanga apa abajala bezirowe tuli balunzi tunde enkoko ez'amagi n'ez'ennyama n'ekimba miziswa tubulako ababaja 50 bannange ngambye 3 ate tugamba 5 tunazimbirako okimanyi mulembe gwakwongeramu tetujja kuzikusula mama kati abadde bakyala bezirobe kati ngenda kuddamu okuzanya bakyala bezirobe na bepa kwaki ne njagala otunule fa beyond ku baana bakyala bezirobe bana abepa kwaki n'oyamu otunule mu audience gye njagala osooka ofokasinga ennyo bana bakyala bezirobe so toba fokasinga njagala otunule mu audience olega kamera gyekulaze olabe bakyala bezirobe nga wadde input nga teri bantu gotofokasinga ku baana abezirobe baleke bayimbe byabwe nabo naye nga bana bezirobe boyamu ne pakwaki mama abajala
besirowe mama abakyala besirowe sema mukulembeze w'eggwanga apo abakyala besirowe tuli balunzi tulunda enkoko ez'amagi n'ez'ennyama n'ekimba meziswa tubulako amabanja 50 bannange ngambye 3 ate tugamba 5 naye tunazimbiramu kozo okimanyi mulembe gwakwongeramu tetujja kuzikusula mama kati ekyo bwe kitebe kibadde baana bato nakuwandiisa abantu abo kati awo sigenda kulwawo kano ke kasembayo kati okakase bulungi nnyo kati kamala okulya sound kano kalimu sound wabula njagala ofokasinga ennyo ku kaana museka ki munnemisa okukola video mbage pay attention to details muli mu kuseka nzababuulira siseka naye mwamuli kuno muli mu kutokomoka museka mwagala kufiira ku live tuli serious songa ziri serious museka kati eno audio video jengeda okuta erimu audio wa City Rose naye njagala otunule from the beginning olaba abaana abadde nga sindata video olaba audience baddewo nga kana kamba atatuuka olaba audience baddewo kati njagala wetegereze pay attention to details mwetegereze nga musina zanya video eno ekikulu mukyaseka mala okuseka munambuulira soke mala okuseka munambuulira Sara bacha ankalanya musoke museke bumukuwa muwandika otumaze okuseka Lweka tukole ekiddako yedda kikazirimu sawa satugenda mu kitundu kyakubiri kati TV esinga eno nga wamu ne break ne museka mugenda gisanga mu Uganda nga TV eko mu break n'oseka ng'oli ku simu yoseka ku TV yoseka kila kamunyumiddwa nnyo abakyala b'eziro bwe kamba baddize sina kyakukola mu bange munaamayi kyemulimpa abakyala b'eziro balaka abanyumidde nnyo baabo muze mama abakyala b'ezirowe mama abakyala b'ezirowe sema mukulembeze w'eggwanga apo abakyala b'ezirowe tuli balunzi tulunda enkoko ez'amagi n'ez'ennyama n'ekimba meziswa tubulako amabanja 50 bannange ngambye 3 ate tugamba 5 naye tunazimbiramu kozo okimanyi mulembe gwakwongeramu tetujja kuzikusula mama katugeneka video akasembayo akabeeyo bano bulinga bubiri ndowooza kale kansokembo akaana kembaata wano nenjala mpaying attention details ku baana abantu abadde mu stage kana kambata ng'akoze ki baabo mutunde age bracket mugiraba age bracket mugiraba naye balinya ku stage age bracket mugirabye ngira mulebe age bracket mugiraba age bracket mugirabye yonna baana bato bonna baana bato tekuli muntu mukulu loza kanyongeremu wana ekitangaala eno video erimu sound wa City Rose sagala muzanya kati njala mpaying attention ku details ku baana ng'ava mu motoka ne ku stage abaana abadde kuki abaana abadde mu audience nyando wabadde agenda okwogerera aha katunula obwe nyiri ng'afulumye motoka kati agenda ku stage bonna baana bato kati njala paying attention ku details mu audience obala bonna baana bato bonna bwana buto bwa somero kati Anita Amongi yali mu kukola omulimu guno kati okekasembayo kankuzanyire na kano
kano kajja kuwa ekifaananyi ekituufu okira bulungi bonna baana bato obalaba bonna baana bato baana bamasomero bonna nga obalaba basomero maha ono akuwadde clear view ne zoom otegedde buli kati akuwadde clear image ne zoom bonna obula baana bato bonna baana bato bonna nkakuddemu kana kasembayo oketegereze awo nsose n'empozi ng'ekifaananyi nga sina kizannya kati kankizannye weetegereze wa kamera zoominga nazoominga obala bonna baana bato wala bonna baana bato kati bibaddewo ku nsonga ezo kati awo tuvuddewo abo bavuddeko kati kambawe ebadde mu meeting eyabaddewo ku Sande oluvannyuma Onyando butagenda then tulyoke tugende ku nsonga z'Emmengo naye nazino video muzaagala kanzibazannyire kati njala kubaza President Kyagulanyi Ssentamu abantu bangi mu ghetto ne muloza nti abantu bategeera abantu kulunda abantu bategeera ne goyitanga goyitanga yanaabuke yavaako abategeera lwaki ono gayi ali mu constituency yani ali mu constituency ya kali ebyoya uli abo yagambye akali ebyoya segona akali ebyoya yamugambi nengo katosooke kuona enkyalo akosa tusuubira akali ebyoya tusuubira ne Joyce Bagambye Mmanga naye ng'agenda kulangirira ekiddako kati kano kabasanyudde nnyo kankabaye kubasaagala banyiza mu bange then tuyuke tugende kali ka video komusajja kumuloza ati mulalukaako kola bulungi kasoma ki omusajja akola t-shirt ng'agamba Mpuuga yalya Joyce Bagambye Mmanga bw'amulya n'atamukkuta n'amulirako n'ebitaano nti Mpuuga bwe yalya Joyce Bagambye Mmanga mbu teyakkuta n'amwongerako n'ebitaano n'amulirako n'ebitaano kati njala mulize gaayo ono oyinza omulaba ng'eyavaako newulira ebigambo byagamba akali amaggwa byetwogera bino bw'otakolera abantu tewali mbonero n'akamu omusajja gw'oliko yavumadde ebizigo kyabirabawo omusajja wa mutawana kati mmeeyo gy'otusirwalirako g'amazima kyenjogerako nti omusajja bweweripieko wa mutawaana masiyasi kati seggona tozannyira ku masiyasi walukagga yasooka n'abawambira eri mu bigambo ng'ayimba goga nti okuyimba kyekiyita kyakusekawo lwaki bw'oyogera byoyogera biwulirwa omu kati n'oba oyagala kumanyiira ate masiyasi walukagga ezo zempalina zogenda okufuna ku mwoyo nga weewala nawekka nga budduka oli muzibu yavuma ebizibu kyabuliraba yenze kati mane bigwanda ekugambyeko oyo kati abakamba jjemu wano tukulyetinga space tugende ku nsonga yatu kati waliwo video ezafulumye nkyalina obudde waliwo video ezafulumye nga omukyala yazadde n'azaalira ku lujja yazalidde ku ddwaliro nga liggale eddwaliro baliyita Busia Municipal Council Health Center Services mukyalo no bambi yagenze otuuka nga eddwaliro liggale tewaliwo musawo n'omu naye jjukira nti Musafiri Nabbanja yakakwata munnamawulire n'agamba nti yaripootinga ebintu bikyamu era omuvubuka ali mu kkomera naye kati sooka owulira akatambi kano olyoka okakase nti Uganda yeetaaga change. Eddwaliro lino omukyala azze kuzaala ne bagamba nti bo abasawo bo bagambye bali mu weekend omukazi azaalidde wabweru ekipande ky'eddwaliro era n'ebifaananyi by'omukyalo oyo azaalidde wabweru nga era n'abasawo ne tubanoonya nga bagamba bo bali mu weekend
era ebifaananyi ngenda kubiteekako ku ntimbagano era ebiri yeddwala kati omukyala yono olunaku olwa sande abakazi banange era kyova tukyogera ensonga ojuzi ono omubaka juzi yayogera wano mwakalabyo saagala kazanya nnyo mukategedde nga eddwaliro lw'essande terikola tewali basawo lyo terikola liri mu Uganda kazi n'azaalira bweru w'eddwaliro nga waggale e Uganda zaabu awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo ndowooza katugende eno katugende mu meeting bwe tuva mu meeting yabaddeyo ku Sunday tulyoke tugende ku nsonga z'akayanja ka Kabaka n'ensonga endala. Alright, tugenze mu kitundu ekyokubiri. Ennaku z'omwezi ziri 7 zakonka ku mwezi ogw'ekkumi omwaka 2025. Tuli mu kaseera ka kazigizigi akukukyusa eggwanga. Nyanda Yosoferi bwe yaganye ogenda ofuluma abasawo ne bamusanga mu refugee camp Entebbe. Yayise olukuŋŋaana lwa famire ye abamuva mu ntumbwe n'abamulya mu ngalo abatonotono naye okusinga lwa famire ye. Yayise abantu be ne batuula mu meeting eno bayogedde ku bigambo bingi naye okusinga bayogedde nnyo ku biseera bye by'omu maaso nga famire olw'ensonga nti baloozinze okwagala n'obuwagizi okwetola eggwanga lyonna. Nyando byabadde ababuli bagambye mbayise olwaleero tuswogere ku nsonga egenda mu maaso ku butya bwe tunaabeerawo oba famire gyegenda okubeerawo mu maaso kubanga tetukyalina buwagizi okwetola eggwanga lyaffe era tugenda kukola tutya. Nga bulijjo mwana weddira embogo mwana yeddira embogo Museveni gwalowooza nti mwana we Nankumbi Natasha n'agamba nabagamba dda era nsiba mbagamba twakola era naye tumukkiriza naye nze ndowooza ku luno omulundi tugezeeko okulanga tubasuulirayo akanyeebwa tulabe nti banaakalya akanyeebwa ke kano. Yabagambye nti mu kusooka kansooka embuuze mwakwata abantu bonna bali ku Kyagulanyi nga mulowooza nti Kyagulanyi kigenda mumala amaanyi naye ate afunye amaanyi. Muzeeyi oyinza tunnyonnyola otya nga naye yembagaza ng'akabwa akasibe ku ggaali tanakyasobola kuddamu muwala we. N'abagamba kati ndowooza tusuleyo akanyeebwa tulabe oba tusobola okufuna public sympathy na biche bigenda maaso. Natasha n'asuggestinga nti mu kaseera kano aka campaign tute abasibi ba National Platform naddala abamanyikiddwa either nga 15 oba bonna tubate tuloba tusobola okuddamu tufuna public sympathy tulabe ekitegeeza nga tubatadde. Oyo Nankumbi nga bwatu bwayogera wabula Janet Kemba bazi bwe yasituse okwogera naye yagambye nti kyayogedde kituufu tugezeeko tuloba tusobola okufuna ki tusobola okufuna okwagala public eddemu etwagale olw'ensonga nti kusinzira bye tulaba tetukyalina nnyo bwagazi mu bantu abantu batukooye tetukyalina public sympathy wadde public love abantu tubeesibako bwesibi yensonga lwaki tukozeseza ssente nnyingi nnyo. Naye era n'agamba nti ekituufu kiri ntugezezaako buli kimu n'ekintu kikyagaanye ba RDC tebakyalina mugaso ne ba RCC yensonga tebakyasobola tukolera kubanga bibakola tetukyabitegeera tetukyasobola kufuna bintu biva mu district ez'enjawulo. Era n'agenda mu maaso n'agamba nti tubadde tugezaako nnyo okuyimiriza Bobi Wine obutatambula mu bitundu ebirala eby'eggwanga naye tubadde tusiwa nsaano ku mazzi era n'abuuza ebbanga tumulokingidde nga kampeni zitandise tufunyeemu ki. N'abagamba ate kyongera abantu bukawufu n'abantu okwekuuma mu bungi kiyinza otuviirako obuzibu nga tumubulokinze obutaddamu kutabaganda n'ekyomukubulooka nga tekina kyekikola okujja otuleetera obuzibu. Ndenza omumuleke poliisi ediringira naye mpolampola ne ba RDC gane kubulooka kuba kisobola otuleetera obuzibu. Eyo bwatu bwe yayogedde. Bamala okubyogera oyo omukyala nga amaze obyogera n'addamu n'agamba nti tugezezzaako buli kimu ekyokukola naye kiganye kiki kye tugenda okukola ekiddako. N'agamba nti tusobola okukozesa enkola gye tuba tukozesa ebbanga lyonna okumala amampa nti abantu abaddeko mu gavumenti n'abakyalimu nga tubattira abaana baabwe abasooka oba abookubiri ab'omugaso ennyo
n'aleeta ekirowoozo n'agamba nti tufube okulanga tukozesa aba agent baffe bali mu America okulaba nti tujjawo omu ku baana ba Kyagulanyi n'amentioninga Kampala Solomon oba omuwala oyo aliyo nga bayita mba agent baabwe wenkoledde security alert mu kusooka wali nengamba president ne first lady begendereze nnyo entambula y'abaana n'endya na bwe kimu bulijjo mwewuunya abaana babagagga ba minisita batondokera mawanga g'abazungu mulowooza babakubiddwa yaabwe oba bakubiddwa ladduno zino secret missions zebakola okubajja onoosa omwana w'omugagga gundi yafiiridde mu kinaabiro omwana wa minisita gundi yafiiridde egindi omwana gundi yafiiridde zino zonna ziri well orchestrated moves missions ezokendeeza amaanyi gaabo kuba bamaze okuwerera abaana baabwe nga bali mu better positions ng'ate abaabano windows ziri wansi nga bano abaana bali well educated bali bright enough okusinga bano basere account educated cow kati mutemuddamu kuwumbuuza abaana babagagga abaana babane byabufuzi abagwa mu binaabiro bafiira mu diaspora bafa batya kino Janet yamazeemu akabona kati tukikole nga bwe tuba tukikola ebbanga lyonna kati Mr. President First Lady ne bannayuganda abana mwenna mutegere kuba yagenda tutwetaaga okuleeta Kyagulanyi ku mavivige wansi afune depletion oba afune okumalibwamu amaanyi abe nga takyasobooza kufokasinga ku byabufuzi anymore eyo move Janet yagireese y'omukyalo oyo nabagamba dda it's on record omuntu asinga okubeera omubi ate kataha mubi omuntu asinga okubeera omubi kataha mubi mu family omuntu asinga okubeera deadly kataha ali deadly kyovola banywanda bagamba you can abuse me you can do what but don't abuse my wife amumanyi zolo bwagamba ekintu kibe kiba sage zibaddemu abaana abadde bafa obuwala nga bali related kuba koddomi be zonna yazibaddemu operation zibosa mu sink tank batemyeko emitwe bebawambye bebasse bonna saga yazibaddemu ku operation eyo mukazi si mulungi n'akamu si bijanjalo byakulya mubi Janet mubi ani atali mubi mu family eyo ani atali mubi so mukitegedde mu meeting bwatu byayogedde era n'addamu n'agamba mwayadde voko nnyo mu meeting era okusinziira ku sources zange n'agamba nti tuluze popularity abantu abo tebatuyambye n'agamba n'omukyalo ono Janet n'agamba mukyalo ono Rebecca Kadaga twakamuyita enfunda bbiri ajje tuwogere aganye okujja twatusuubira nti ajja tuyambako mu kukendeeza amaanyi ga Kyagulanyi ebusoga Kadaga yaganye okujja ddo tuyambako yabadde nga atali akasajja ne katukuba emipiira gyonna ne ginywa buli nga tetukutteeyo kati ndowooza Kadaga takyalina mugaso muffe ndowooza bwe kiba kisoboka is high time atuvire tulememulako planet earth kati nkugamba wali mwapozininga Kadaga oyinza okusooka Kadaga okufa so Rebecca alitola Kadaga whenever you are informing you that Janet Kebabazi suggested that you are useless right now they should remove you so be aware Kadaga alitwara be aware Janet suggested that you are useless right now you don't end up